kubbirako tonjogeza ebyama. Luyika yali Makindye ng'ayagala bamugyeyo lwampaka. Ani yamugjayo? Amaze emyaka 5 nga takwata simu ya Bobi Wine. Mujja twogeza n'ebyama. Kabila alabanga ebiseera by'okulonda nga bamwekangiraawo ng'ali ku patro. Temutwala Besigye, temutwala Retired Kano, temutwala Retired Kano, Kano ye waffe, Kano ye waffe. Kanyesha ebyo byadiba. Reverend Peter Bakaluba Mukasa atega mu Kyanamboze emitwalo 6 egiyenguza mukirizo okuzimba ekisaakaate. Reverend Peter Bakaluba Mukasa azirikodinga. Mu Kyabeti Namboze bajja bamukwata red-handed n'emitwalo 6 bamutwala omusiba. Aba movement nga bo bamanyi oba tebaagala baganda baagana okufa ku Namboze. Omulodi w'eggwanga ayingirawo ku bwereere. Elias Lukwago. Namboze alina ebintu ebi. Yasinga enkwe mu Uganda wano yasinga n'obukodo. Namboze alina enkwe omuntu amuddirira Mwami Museveni. Ate omuntu abaddirira Sitaani. Nze nkubuulira. Olukwe kino yali akoze. Namboze. Namboze alina enkwe. Nga lulwalo yali akoze. Maama we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Nkwaniriza nnyo gwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba kw'emboozi. Muyugi weebale nnyo balire ddala agange nze Geoffrey Mayanja. Wendi wano ne mukulu Isima New Isima Lubega gwendi naye tuza tuwayemuko ku mboozi. So wali wano alyoke simanya kasente olinamuko oba tolinaamu? Sirinaamu. Okyasabirwa? Nkyasabirwa. Sinaba kuba bulungi. Bitambula bitya? Bwe bityo. Pozi mwe tuli soko obuze kuba tulaba. Bana abatulaba mwebale kubeerayo, mwebale kutulaba, mwebale kwagala nnyo mukutu guno. Mwebale mu komenti, n'aba komenti tubeebaza nnyo, n'abayongerayo buli ddakiika. Mukola kya bbeeyi nnyo. Nalabyawo omulodi looyawo omulodi Elias Lukwago nga wakanya nnyo enteekateeka za HAM. Kubanga omugaga HAM yasazeewo n'agamba nti nno abasuubuzi baveewo ku mwala abadde batundira ku mwala okuva eri ewa Kiseka okutuuka eno obatunda eddagala ly'ebirime ku bayitawo kuki obatunda eddagala ly'ebirime okuyita wa HAM wonnawonnaawo okuddaawo wonna. So bakubyewo ekibaati ku mwala era nga HAM agamba agenda kuteekawo enkulaakulana ey'omulembe okulaba nga batereezaawo omwala gubere nga tegulabika nga guyita wansi mu underground kati eno waggulu basooke bateekewo ebimuli n'omuddo n'emiti n'okutereezaawo tubere nga batambula bulungi nga n'emmotoka zitambula bulungi mu ngeri y'okulaakulanya. Naye ate omukulu Elias Lukwago yalabika nga tekyamusonyusizza wadde nga HAM yagamba olufuna olukusa yalufuna mu KCCA era olutalo lukyagenda mu maaso agamba nti okufa n'obutanyagwa beetaaga okulwanira wamu era avuddeyo n'agamba nti no NUP ekimulese mu kintu ate nga yenna eddoboozi ly'abantu abangi ga nti tebavuddeeyo basirise gamba nti muveeyo tukwatire wamu bwe muba nga temulina basajja. Elias Lukwago looyawo nga sinagenda ku looya waye katono nnyo sooka okutwala okukubagiza kwange eri abooluganda lwa maama Lafainini Nakabuule. Bano ekitalo nnyo bane ekitalo n'ekya maama waffe. Oyo maama waffe ensi n'ensi kwe yayigira amawulire, kwe yayigira okwambala obulungi,
yabanga ne pulogulaamu ku Radio Uganda ng'ayigiriza abantu okwambala obulungi ate naye afiiridde mu bitiibwa nga ye muntu abadde asinga okwambala obulungi. N'ekitalo ekya Maama Lafainini Nakabuubi twava eri Mukama Katonda era gye tugenda okudda ne ku lwa famire mwena tubasaasidde nnyo noono Kaggo ne Kaggo bambi Tofiri Malokweza erinnya eryo nga linnyumira nnyo Malokweza Tofiri Malokweza Tofiri lya Bakatoliki oba lya Kiganda siri sure yange lya Bakatoliki Tofiri lya Kikatoliki ndowooza ne Malokweza kubanga abadde musirikale wa Paapa Tofi nedda ate obusirikale yabufuna amaze kuba wa kitiibwa amaze kuba wa Kaggo ekitegeeza erinnya yazaalibwa nalyo baali mubatiza bubatiza nga Mukatoliki lirabika Abakatoliki balituuma Tofiri linyumira nnyo Tofiri ne bambi twava eri Mukama Katonda era gye tugenda okudda emwoyo gy'abagenzi abo Omukama Katonda abalamuze ekisa. Amiina. Kyannaku nnyo omuloodi w'eggwanga agwa mu biti 3 gyendi. Ekisooka mukwano gwange nnyo, ekyokubiri mukama wange nnyo, ekyokusatu looya wange nnyo, naye ku luno ekyahamu njawukanye nakyo. Oyawukanye naye? Njawukanye naye. Lwaki njawukanye naye? Hamu nze bw'agamba okuzimba omwala nkyewagira 10 ku kinne waakyo. Omwala ogwo fe abaali babaddeko n'abaana abaatuddukako ne bonoonekera mu mwala egyo. Ate si ogwo gwokka gwokka, emyala gyonna gyagala gizimbibweko. Abaana ba Street Children babeera omwo ne bafuka omwo ne bayambira omwo, bw'amala okubba adduka mu mwala bawemulira omwo beegatta misana mu mwala ogwo. Beegatta nabo bavaawa? Baba n'abaana baabwe era nabo nga abawala bayaaye. Beegatta emisana ttuku, gwe n'okubayo eriiso limu n'ojjayo. Mu mwala wansi eyo? Mu mwala wansi eyo. Era omuntu yasooka okuleeta ekirowoozo ky'okkola omwala ogwo yali omugenzi ali Haji Nasa Ntege Ssebaggala ne bagumulemya. Omwala ogwo guzza abantu bangi bagwesiba, ndowooza bakagulemya abantu nga 12 okugukola. Ku Ssebaana yali aguwadde investor ne bamulemya. Kati omwala gw'Nakivubo tugulemya hamu. Tubanga abawagira abo abaana tugende nga tubafunza osanga banadde ewaka. Naye omwana oyo bw'amala okunyakulako akasimu adduka mu mwala. Beebaka omwo, basula omwo, beegattira omwo, beepiikiza omwo. N'omulaba ng'ali mu kwepiikya. Ate abantu b'e Kampala ne bakuŋŋaana. N'okubayo oli buno ojjayo. Abantu bakuŋŋaana. Ne beepiikya misana ttuku. Eno amazzi bwe gamasuke ne bwe beepiikya misana ttuku. Kati ebintu ebyo bitubuza ne ssente. Ng'osese nnyo, oyagala nnyo okwepiikya. Ozesanga eri gy'okyogeramuko. Sikulimba. Nze ebbanga lyonna nkoledde mu paaka. Nze olwava e Kololo High School naggukira mu paaka. Byenjogera mbimanyi. Ate era nali mbaddeko n'omulimu nakolako mu KCCA. Nakulirako toyi za Kampala Capital City mu Kampala yonna. Nga gwozikulira? Nga nze nzikulira. Nga nze ngola ebintu bya gavumenti, nze mpandiika abakozi, nga nze nzirabirira. Naleka 75 twerekiza KCCA ezitasasula. Naleka 75. Kati ziyinza okuba nga ze lwakuba KCCA yansanyudde katwazimbye n'eza kalina oba bazimbye eza kalina. Wansi oba weeyamba, waggulu nga bonna bali kulya mmere. Bazitya? Ziri ku State Square.
wansoba weeyamba ngeri banno bali mu kulya mmere waggulu mu kalina era enzimba senga kesisa egibunya ekibuga kyonna yalibadde nnungi waggulu oli mu kunywa cyayi oli mu kulya mmere eno wansi munno ali popopopopopopo yeteewuluza ate toileeti ya kesisiye eteekwa okubeerako akuba engatto kuteekwa okubaako saaluuni kuteekwa okubaako n'eddobbi lwaki anti twagala nnyo obuyonjo engatto oyingire ekibuga nga nkuba eddagala ng'ezizo bwe zinyirira okubeereko saaluuni ng'agalivu gonna bagasazeesaze ate kubeereko n'eddobbi oyinza oggwa mu bitaba dobbi n'akuwoleza engoye awo mangu era toyiya kesisa entuufu eteekwa okubeerako toilet eteekwa okubeerako saaluuni eteekwa okubeerako akuba engatto eteekwa okubeerako n'eddobbi awo n'olyoka oteekako ka restaurant oba ka tiluumu naye abaana beepikiza mu mwalo omwo kwegamba omwala oyawukanye ne road mayor loyawo mukamaawo ogamba nti nno enteekateeka za hamu zagenda okukola ntuufu 100%. Kubanga omwalo ogwo omuloodi oli mukama wange tonyiigira oli looya wange tonjabulira omwalo ogwo buli lw'ogulekaawo guleeta bibi byereere omwalo ogwo guleeta bibi byereere kugambye abaana beepiikiza mu mwala n'omulaba akabina nga kali mu bbanga ali mu kwepiica yeepiica ate bannakampala ne basembera ne babatunuulira aba ne bajjayo n'amasimu ne babakuba naye ng'abaana beepiica misana mu mwala bali mu mwala beepiica amazzi bwe gamansuka banna bwe babatunuulira misana ttuku abaana basulira omwo abaana bwamala okubba akasimu abeera omwo abaana basiiba omwo abaana bafuka omwo abaana beeteewuliza omwo kati omwala bwe tugulaba nga guleeta bibi byereere ng'ate ono hamu tagenda gujjawo agenda kukendeeza ku bibi ebyo hamu tumuleke agende mu maaso nze hamu nze nwana naye ebbanga lyonna ne ku luno neegasse naye kiba na kibi nnyo okulwana n'omuntu buli ddakiika bagamba mwayagala kwomu eri watokkirizaako naye kibi nnyo okulwana n'omuntu gwe buli ddakiika noba nga gwolwana naye ensi etuuka nekwefuulira nega naye abaffe ono munne talinayo kirungi kyasobola kukola kuba abantu bagamba nti amazzi gajja amataba gajja kujja bulijjo amataba nga gabadde gajja bulijjo era emyala gibadde mikalu nga amataba gajja ate hamu tagenda kuziba mwala nti amazzi galeke gendawo ate ekyo ne mu nsi ezaakola mwekiri mu nsi ezaakola bakikola wansi nnyanja waggulu motoka ziyita waggulu restaurant hamu bw'aba akireese wano tuwagire enkulaakulana eyo egende mu maaso terina mu bukyamu gendako e Dubai gyekiri mu United Kingdom UK gyekiri tosobola kuleka space eyo lwakuba ate nze nadde njagala kuzimbako buduuka bazimbeko obuduuka gavumenti efune omusolo license ekibuga kinaba tekifunda ekibuga kyo kyafunda kubanga bwolaba omujjuzo essaawa zino abantu bayitirivu emmotoka mpitirivu pikipiki mpitirivu ate bweyongerawo amaduuka kitegeeza jjukira twaliwaga haamu waliwo kati waliwo walusali ya mukwano waliwo n'amaduuka amalala kati nze ndaba ekibuga kiba kifunda naye pulaani eno ndigyalese bwebanga yegenda okukolebwa nze ndowooza ye nnungi okutereezaawo obulungi emmotoka zibeere nga zirina we ziyita n'abantu nga balina we bayita emiti omuddo nga wateeketeeke bulungi hamu siri mwogezi wa hamu bayasiini be boogezi ba hamu naye hamu tatera kulimba pulaani buli gyafulumya nze olutalo lwa hamu nange luli ku kisaawe ky'ennakivu kukituuma linnya lye nze kyekinuma ku hamu ekisaawe ky'ennakivuba ekyo bakituuma nakivuba wo nakivuba wo Memorial Stadium abagenda mu sematalo owokubiri
we basinziiranga we bakuŋŋaaniranga era bakuŋŋaanirawo kyatandika mu 1954 ne DP lwe yatandika ekibiina kya DP kati nze Hamu munenyaako ekintu eki kujjawo byafaayo naye kyenkulaakulana sinenya Hamu era nze olutalo lwange ne Hamu luli lwaki erinnya teyalirekaayo kinakivubowo n'akituuma Hamu Stadium Hamu's Stadium nze wokka linnya lyerintabula ajjawo ebyafaayo ng'ate biri bikulu bisinga erinnya lya Hamu nze olutalo lwange ne Hamu luli kukyusa linnya era n'amala zaayo erinnya ne lifuuka nakivubowo tomulinako buzibu simulinako buzibu naye nze olutalo ne Hamu kukyusa linnya ne Hamu atera okuleeta pulaani ze ye muntu aleeta pulaani n'atazikyusa ebbanga lyemulabidde ku bizimbe bye yaleeta pulaani ng'azimba ekizimbe ekiri opposite Makerere University nga bwe yagiragira bwe yagizimba yaleeta pulaani ng'azimba amaduuka ge nga bwe yagalaga bwe yagazimba yaleeta pulaani ng'azimba nakivubo ekisaawe nga bwe yakiraga bwe yakizimba naye nze olutalo lwange ne Hamu abalaba Hamu mikwano gya Hamu olutalo lwange luli lwaki wakyusa erinnya ly'ebyafaayo nze senga akyusa erinnya ly'ebyafaayo erinnya n'alijjako n'alizaayo Hamu nja musika mu ngalo ne wano enkulaakulana y'okuzimba ku mwala ndi ttiimu Hamu ndi ttiimu Hamu Omuloodi yagambye nti NUP anti waliwo yagambye nti omukulu Lord Mayor yagambye nti NUP enokuverify eddoboozi eryawamu bave balwanirira abantu baleme kukimulekamu bakozesa eddoboozi eryawamu balabe nga Hamu bamumegesa bamuteeke mu kkomera kubanga n'ebiwandiiko byayita dda abalako obubuzi kukwata kumuggalira ebizimbe bye babimenye n'ebirala byonna omuloodi nga yayogera waliwo ebintu ebitakyamenyeka waliwo ebintu ebitakyamenyeka kuba ne bw'oba obimenye ate kesisi eyinza okuliyirira Hamu oba omuntu omulala yenna oba gavumenti ate ezo ziba nsimbi za miwa musolo waliwo ebintu ebitakyamenyeka mu kibuga ate mukama wange kyenjagala omugamba gavumenti yagijjamu ng'agimanyi gavumenti ya mwami Museveni niyo bagiyita labalaba styles labalabani labalaba style gavumenti ya mwami Museveni ebyo mukama wange byagamba nti pulaani teziyitanga ate teziyitanga abakesesi bakansala bakisembye teziyitanga ng'ate amagye balese UPDF yeekuuma ate bya gavumenti ya Museveni nyo biringa nga labalaba styles ne bwe bateziyitanga ziyinza okukera ku makyanga zayise dda ziyinza okukera ku makyanga zayita ne baga pulaani yemuyita nti ne bagiyisa kubanga era si yasinga mu bakansala kubanga ye wa PFF ate era si yasinga mu bakansala ate ekibiina kya NUP mbadde nsaba mukama wange omuloodi ekibiina kya NUP kiri mu bizibu bambi kitalo nnyo kifiiriddwa ne Food Soldier waliwo Food Soldier afudde Marion yafudde tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze kisa era abakungu bonna bagenze kuzika Marion kati ekibiina kya NUP kikyali mu bizibu ebyo tukireke essaawa eno omuloodi mbadde nsaba okijjemu kijjudde bizibu kikyali mu kugaba tiketi kikyali mu kakuŋŋunta kikyali mu vetting gwekimanyi mu Uganda yonna balinze NUP emale gaba tiketi ate aba NUP nammwe mbasaba temugaba tiketi kati njagala muzigabe nga buli nnaku 3 okwewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda nga abantu bagenda kwewandiisa ne bwe muzigaba kati abantu bagenda bavuma abantu bagenda baabulira
abantu bagenda baddukako mujira mumba musembayo gaba tiketi hati kakati ate basembeyo batya olw'ensonga by the way nalabyeko awo omukyala Betty Nambooze ng'agamba nti kaadi erina kuba yerina kuba ya Shamim Malende ng'agamba Zahara Luyirika mukyala wankwe yagenda wano najjamu obwesige Road Mayor mukamaawo najjamu mukamaawo obwesige mugundi ku bwa Road Mayor bwebamugira waawo nagamba nti omukyala teyeesigika emmotoka za kanso wano zaatundibwa naye nga yaziri emabega mukyala Zahara Luyirika omuntu asinga enkwe mu Uganda wano Betty Nambooze nga yayogera omuntu asinga enkwe mu Uganda wano bamuyita Betty Nambooze addirirwa mwami Museveni byenjogera mbirina ku bwino si bibyo tokya kalango kali ebyo byowulidde si byabaddukanya CBS oba abagikulira oba abagiweeza bya muntu kinnoomu tokatyako omuntu asinga enkwe mu Uganda wano bamuyita mukyala Betty Nambooze enkwe ze twagala zoogerako atuleke naye yasinga enkwe Nambooze alina ebintu ebi yasinga enkwe mu Uganda wano yasinga n'obukodo Nambooze alina enkwe omuntu amuddirira mwami Museveni ate omuntu abaddirira sitaani nze nkubuulira olukwe kino yali akoze Nambooze alina enkwe nga lulwalo yali akoze maama we Nambooze alina enkwe fe abantu abamu tubabikkako bubisi ne tubaga tetubatankula kasa bali ku struggle kati Nambooze nze mu nkyabuki mulumba lwakuba ali ku struggle naye nga nze bantumye enkwe omuntu wasinga enkwe mu Uganda bamuyita mukyala Betty Nambooze Nambooze alina enkwe alina effutwa alina obukyayi ate mukodo Nambooze ogwolaba Betty Nambooze yansanga mu byabufuzi mwana kunze mu byobufuzi ni alina enkwe azatambulira mu nkwe njereere kati ogamba okya gwe kabaka w'enkwe ate n'oziteeka ku Zahara Yesu yakola nsobi waliwo ensobi Zahara gye yakola ate teyali yekka nsobi eriwa Zahara gye yakola bajjamu Lord Mayor obwesigwe waliwo ekisanja bwe bamugiramu obwesigwe eyo yali nsobi ne Zahara omuddiramu yali ku gun point eyani eya gavumenti mumulaba bantu Zahara bali ku gun point era kyebayita omudumu gw'emmundu nti mumuggyemu obwesige ku mudumu gw'emmundu ekintu kyali kibi nnyo era omuwala ali omu yekka yeyagaana okujja mu Lord Mayor obwesigwe omuwala we bamuyita Aida Nakuya yagenze naggomba ne bamuwa omujiji gw'essente n'agaana kaana kato kekagaana okujja mu Lord Mayor obwesigwe kati wano enkwe za mukyala Betty Nambooze zijjiramuwa anti Betty kubanga naye yayogedde mu mutima gwe egamba nti kaadi erina kuba ya Shamim Malende kubanga ye mukazi abeerereddewo abantu ba bulijjo Nambooze oli aleke mujja kuba mulema munne bwe bazannya obundolindoli oli mukoyoba munne mulema munne oli musaasire wa bulema bwe Betty Nambooze byazannya ne Malende byazannya niye omuntu asinga enkwe genda obuze bakansala b'emukono genda obuze abantu b'emukono wano waliwo Jamiru yali LC5 emukono Jamiru Nambooze oyo yamulwanyisa n'amugya mugu Nambooze alwana n'omupakasi Nambooze asanga n'embwazo mu lujja n'azirwanya Nambooze ayagala entalo Nambooze wankwe genda oli munnamawulire gendako emukono olabe okole interview ku bakansala b'emukono abaagwa n'abaliyo gendako bakyamanyi b'emukono abaagwa n'abaliyo gendako kuba MP b'emukono abaagwa n'abaliyo omuntu asinga enkwe mu Uganda bamuyita mukyala Betty Nambooze ali forged by His Excellency Mwami Museveni kyenjogera nkinako bwino Nambooze mumanyi gwe tomumanyi Nambooze mumanyi gwe tomumanyi
omuntu asinga enkwe mu Uganda, omuntu asinga enkwe mu Uganda, omuntu asinga enkwe mu Uganda bamuyita mukyala Betty Nambooze bakireke. Era ffe Nambooze tutya buti kujjayo nkweze because ali ku struggle. Tumubembekereza lwa struggle, tumukuba mpola mpola lwa struggle. Naye muntu asinga okuba n'enkwe tasaana kwogera ku nkwe. Nambooze olaba wano baali mu DP, baali mu DP banne ne bamugamba togenda owa Mao, ne bateesa obutagenda Mao, ate yasooka owa Mao. Ezo baziyita batya? ze ziba enkwe. Banne bateesa naye ne bamuga togenda owa Mao. Mao atwala ekibiina kyaffe tetugenda kiwa mulango. Okulonda baali bakutadde galuga. Baagisebaga ne bagamba Nambooze togenda tuzire okulonda kwa Mao, naye yasooka galuga kolo teyanaaba na kunaaba, bamusanga yatudde dda. Banne bazzaayo ssente ezo tokikwatako ne bazizzaayo ne bateesa nti tuzizzeeyo, eze teyazizzaayo ne guno gujwa. Waliwo olukiiko lwali Mbaale naye yajja n'atugamba yatulaga n'atugamba ssente azizizzaayo. Kasiba nte Moses yamuteerawo obukadde 10 alage we yaziteerayo. Nambooze teyazzaayo ssente, mukyala Nambooze teyazzaayo ssente. Banno olulala bagenda e Mbaale ne bamuga togenda Mbaale, ne bakka togenda Mbaale, yatuuka kiro. Ezo sinkwe. Nze gwe muntu asinga enkwe wano mu Uganda bamuyita mukyala Betty Nambooze. Ffe Nambooze tumuleka bulesi lwakuba ali mu kibiina ky'abaana baffe, ali mu kibiina ky'abaana ba Nuupu, ali mu kibiina ky'omwana w'e Magere. Ne tugaka tumuleke ali mututerereza. Ne Nambooze wankwe mu Busiramu tumuyita Hayatu Munafiki. Mu Busiramu tumuyita Hayatu Munafiki. Omanyi kye kitegeeza? Munanfuusi. Nambooze wankwe naye nga lwaniridde nnyo opposition mukyala Nambooze. Nambooze abadde ebiseera ebisinga agirwanya opposition naye nga aswa makaadi. Benjogirako mbamanyi. Nambooze ansanze mu byabufuzi. Mukyala Nambooze yali wa movement, yali wa law enforcement ye Mukono, yali wa movement 10 ku kinne waakyo. Bamala kutabuka ne Bakaluba Mukasa, baali ba mukwano nga bonna ba movement 00. Bakaluba Mukasa asiba Nambooze. Amusibira ki? Yamusibira ki? Mukyala Nambooze yali akuba Bakaluba enguzi ya mitwalo 6. Bakaluba yali azimba ekisaaka. Byenjogera byange Isima Lubega mbinako bwino. Bakaluba yali azimba ekisenge, kati Nambooze yali wa law enforcement abakwasa amateeka mu KCCA eye Mukono. Teba Mukono ndoza bagita MKCC oba MCC oba MKCCA eye Mukono. Bakaluba Nambooze amusaba ssente. Bakaluba amuganja ku emitwalo 6. Bakaluba amutega ssente azinotinga ze zamutwaza ne Luzira ne bamusiba, ate aba movement banene batamuyamba. Omulodi Lodi Meya n'amuwolereza ku bwereere. Era Nambooze n'omwana yamuzaalira Luzira. Alina omwana bamuyita Ssuubi oba Ttendo, yamuzaalira mu kkomera Luzira. Lodi Meya bafuukira ab'omukwano ne Nambooze. Betty Nambooze bafuuka ab'omukwano ne Elias Lukwago. Betty Nambooze bafuuka ab'omukwano ne Elias Lukwago. Mukyala Nambooze yamala kutabuka ne Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Reverend Peter Bakaluba Mukasa wa movement 10 ku kinne waakyo. Oba ennaku zino naye yakyuse ali wa Nuupu. Baali ba mukwano nga bali mu kibiina eki. Kati Reverend Peter Bakaluba Mukasa akolanga ku Radio Simba ng'ate Reverend ng'ate wa movement.
kati batabuka Reverend Peter Bakaluba Mukasa atega mu Kyanamboze emitwalo 6 egyenguza mukkiriza okuzimba ekisaakaate. Reverend Peter Bakaluba Mukasa azirikodinga mu Kyabeti Namboze bajja bamukwata red handed n'emitwalo 6 bamutwalo musiba. Aba movement nga bw'obamanyi oba tebaagala Baganda baagana okufa ku Namboze. Omulodi w'eggwanga ayingirawo ku bwereere Elias Lukwago awolereza Namboze amuyamba buli kimu era Namboze olwatuukaawo n'ayatula era omulodi Elias Lukwago yayingiza Betty Namboze mu DP n'amujja mu movement yamuyingiza mu DP gye yavaamu kati ogenda mu Nuupu namuyingi omulodi yayingiza Betty Namboze muki mu DP we batandikirawo omukwano ne kati mu Kyambe Betty Namboze enkweze nnyingi nnyo ebimu tetwagala bigamba bawuliriza n'enkweze mpitirivu nnyo. So kakati mu bino byayogedde gutulaba nti adamu ensonga kubanga agamba nti omukyalo ono Zahara Lwirika akoleredde nnyo ekibiina kya NUP naddala ng'afa ku basibe okubajja mu makomera abaddewo ebbanga lyonna ate agamba nti ono omukyala ayagala okujja okwesimba ku Shamim Malende omukyala Zahara Lwirika si mwesimbu mu nkola ye ey'emirimu ne mu KCCA eyo tera okubeerayo enkola ye y'emirimu si mwesimbu. Namboze aleke tulimba Malende talina kyakoleredde ku basibe yambiko kubajja mu komera kati nze buli ekkooti y'e Masaka lwebeerayo ŋŋenda emwayeroya anti bino ebyamasaka bwe byabeererawo yali mulwadde ng'ali Kenya Mogakani egenda kujjanjabwa naye era bwe yakomyewo era bwe yatandikidde okugenda lwaki obulwadde bwawonye Zahara amaze okutimba kifaananyi olwatimbye ekifaananyi obulwadde ne buwonerawo obulwadde bwa Malende bo buwonera ku kompyuta Zahara olwatimbye ekifaananyi Malende n'awonerawo wano teri kibiina kiina balooyi ab'omulembe ab'ebbeeyi ab'obuvunaanyizibwa nga Nuupu Malende era juzi baadde baagala namukubira e Masaka abaana baadde baagala bawa bbeero yazze mu kkooti talina byamanyi akyankalanyiza kkooti akoze bujusi yawolereza abaana Malende ave mu katemba Malende niwe yasomeranga alabika yakoppanga erinnya Malende ye alowooza nti katemba bakoppa ebya Segirinyi ebyo byabeeranga muliyo ne Malende ave mu katemba Malende agume ebibiina byonna bibaako ababivuganya ekifo kya Malende ekyo kyalwanirira teyakigula mu Nuupu teyakisasula demokulaasi ate bazena batono mu Nuupu wabadde wagala oveeyo abantu nga 8 munana ku buli kifo kifo bamuyambi na buyambi ne Malende aleke egamba nti ekibi eyo siiti yagisuubula teyagisuubula Nuupu si kibiina kya kitaawe si kibiina kya nnyina atugyewo ebyamaalo Malende agume katulabyeko kamala nze teri kkooti ebadde Masaka gye sibaddeemu siri wa Nuupu ndiwe Luwisha mbaagaliza birungi mbadde nfiirwa n'emirimu gyange mbadde nfiirwa na buli kimu kyonna naye mwayeroya wambadde mu kkooti wano teri kibiina kiina bagudu liida bagudu looya nga Nuupu kugambye abaana badde bagenda bawa bbeero Malende yazze mu musango n'agugwamu byawoleza tabitegeera n'obwaliwo yatabukakasanga yatabudde kkooti e Masaka n'alemezaayo abaana mu kkomera Malende naye bye tujja byogera Malende yadda mu muzannyo n'alowooza nti ajja kuzannya katemba baawo wakoma buli kintu si kya katemba andi katulenza okubuuza kale Malende talina kyakoledde Kampala talina kyakoledde bantu naye olenza okubuuza nti ye Lwirika kubeera sipiika wa KCCA kikyakoze
anti luyiko gye mulaba naye abyogere nja mukutwalayo naye abyogere agaye nti nze byenkoledde bibino ebinsaana era luyirika nze nkubbirako luyirika togamba nti yesaba okusaba kaadi eyo nkubbirako tonjogeza ebyama luyirika yali makindye ng'ayagala bamugjeyo lwampaka ani yamugjayo ekyo kindekere ne luyika yali makindye era n'okujja eno yajja lwampaka newolwofuuse yamugjayo luyirika abadde ayagala makindye kuba luyirika akulidde makindye akoledde makindye avuukidde makindye asajja kudde makindye bizinesi zonna ziri makindye neno fosi yamugjayo mululika tayagalangako Kampala bakakamukake lulika tayagalangako Kampala bakakamukake kati baba nga bakakamukaka anasobola ogikolera ajja gisobola olw'ekibiina ajja kisobola lulirika talina kyatasobola Shamimu amanyi emisango gye tujja gyogera katulinde bagabe kaadi Shamimu amanyi byeyakola ekibiina kyalina Shamimu kyakola kibiina nkweyo kimu abadde n'amaalo takwata ssimu alina akalenzi ke yakwana kafuutu soja ke kakwata essimu ne bwaba Bobi Wine yamukubidde nga tagikwata amaze emyaka 5 nga takwata ssimu ya Bobi Wine mujja twogeza n'ebyama amaze emyaka 5 nga takwata ssimu ya His Excellency ate nga takwata ssimu ya kibiina yenna alina akalenzi kafuutu soja Shamimu yakewasiza nga ke kakwata essimu ne bw'oba omwagala ne bw'aba mulonzi noli mwami we yawasa abasajja ffe tuwasa omwami yawasa ebyennaku zino byakyuka kati omwami wa Maama Fiina ng'ogamba nti yawasa Maama Fiina omwami wa Desire ngolowooza Vixen yawasiza Desire omwami wa Kenzo omwami wa Lema ng'ogamba Lema ogamba Dokita yawasa Lema yawasa Lema kiri mu Uganda wano Dokita yawasa Lema omukyala wa Gashumba ako Kayanga akato Kayanga Gaalo ngolowooza Kasumba yakawasa mumuleke tutankuula kati Shamimu tebamuwasanga Shamimu yewasiza akavubuka Shamimu amaze emyaka 5 nga takwata ssimu ya His Excellency takwata ssimu ya General Secretary takwata ssimu ya PRO Waswa Mufumbira takwata ssimu ya Lopu nga talina ssimu nemu gyakwata ye bw'omukubira essimu akuwa kalenzike kati n'oluwaliro agigaba akalenzi kagikwata Shamimu alina emisango gye mu kibiina naye gwe butakwata essimu gusobola okubeera omusango gw'amaanyi nnyo senga bagamba nti owaayi togenda wano ffe ekibiina tuganya ogendawo n'ogendawo guba musango ffe ng'ekibiina sitandi y'ekibiina tukolagana n'oyo naye emirimu gy'ekibiina abadde agikola okwogera abadde agyesooka bwesoosi genderako nga tagendera nga si be bamusindise Shamimu akola bya Nabiira Nabiira alabanga ebiseera by'okulonda nga bamwekangiraawo ng'ali ku patro temutwala Besigye temutwala Retired Kano temutwala Retired Kano yewaffe kanye Shamimu ebyo byadiba nenga yavuddejo Canada nga yavuddejo Canada Nabiira olwalabanga Besigye temutwala Besigye tena gyagenda nga Nabiira agira engoye ng'azeekuba eno nga yeefungula ng'atabuka
kati Shamimu ebyo byozanya byayitako bili expired kigize ekibiina kikubonereza naye abadde mulwadde ebbanga lyonna abadde mulwadde nga muddwaliro era nga tumulengera omuntu osobola okwerwaza n'ogenda n'omala ebbanga mu ddwaliro tujja bwogerako ng'ekiseera kituuse n'obulwadde tujja bwogerako Shamimu amanyi byeyasobya mu kibiina Shamimu amanyi byeyasobya mu kibiina njagala nnyo moto omanyi we nasomeranga nakwatanga nnyo moto z'amasomero ey'Egombe Senior Secondary School bagiyita balandiza kibaze eya Kibibi Senior Secondary School struggle for your future eya Kololo High School my school a struggle for success Makerere University we build for the nation eya Uganda Police protect and serve eya Nabisunsa Senior Secondary School you reap what you sow ye gudde ku Shamimu kyosiga kyokungula Nabisunsa Senior Secondary School you reap what you sow ye gudde ku Shamimu naye mukyala neze ndaba ng'omukyala abadde omukozi Shamimu genda ne moto ya Nabisunsa Girls Senior Secondary School you reap what you sow wagayalira ekibiina wanafuye ekibiina naye yakigayalirira atya talina mulimu gwa kibiina n'ogumu gwakoze yajemera abakulu mu kibiina naye ekyabasiba oliro kiraba nga omulimu gwa gukola bulungi ate ogwo abasibe era n'okumukuba okugenda mu wagakaani okujjanjabwa yakuba ku mirimu gya kibiina twali ku nsonga ya mmwanyi ne bamukuba n'agenda mu ddwaliro ly'amaze akabanga nabiira Shamimu ng'azuuka buzuukusi n'agatya kyekiriwo nti bweki oba bamuyise oba tebamuyise ng'agenda ngera bwe yakoze Masaka babadde n'abaana baligo ttiimu nga bakulemberwa Muyizi Samwiri ne Kanso Nalukoola bebadde bawolereza Edi Mutwe niyagenze nga tabategeezezza atuuse mu kkooti ayimuse yatabudde musango era bavuddeyo ng'abantu banyi baadde bagana mukubira Masaka abanoopu bennyini kati ye Shamimu ye yalowooza nti buli budde bubeeramu katemba agumene katemba we febira ate tukubiseeko bubisi tulinda bamale okuwa Zahara tiketi tujja kujja ne bwino w'omutembeeyi tulinda bamale okuwa Zahara tiketi tujja kujja ne bwino w'omutembeeyi Shamimu yeefuula ekirala oba yali tafunanga ku musajja amukyamula ye bwe yawasa akasajja n'afuuka ekizibu nga bw'oba mwami wo oli muleke kale mwami we muleke kale bw'owasa omwami wo olidde n'ofuuka ekizibu ekimu ye Shamimu okuva lweyaga nti ayi Shamimu Malende nevaako nezikira ate kwatibwa teyadde okukwatibwa yasaga nti ayi Shamimu Malende teyadde ogikwatako kane leero gaano gikwatako folabe essimu za Kyagulanyi agikuba n'ofukamira n'okufukamira tumukubire nabo batakwate ani Shamimu mukubire kati agikwata kuba ali mu kizibu waliwo kye bayita dynema empologoma ekugoba ate erireke Victoria kati bw'osigala emabega empologoma ekulya ate bw'ogenda mu maaso ogwa mu nnyanja kati ali mu dynema ali mu dynema wakati ali mu dynema ne Shamimu ebyo gwe byagala naye nze njagala ombulireyo ebintu nga 2, 3, 4, 5 Shamimu byatakoze byadateekeddwa okukola kubanga mu palamenti abaddeyo ng'aba bannakampala bateeseza emirimu gya NUP ku TV ku radio na buli wafunidde omuzindaalo ayogera ku nsonga ez'ekibiina n'eza pulezidenti we yateesa mu palamenti sebo nze nze mukubiriza wa programu ati ze simanyi gwe mpaayo kimu gwe nga yateesa kino mu palamenti sebo bamukubira mu palamenti ku nsonga y'emmwanyi era kyekyamutwala okujjanjabwa yekka ate bakuba yekka ate Shamimu nze yansesa baawula bakubazaako eŋŋumi baabo Zaheye muntu gwe bakuba eŋŋumi zakalina n'omutwe omugumu
nze simanyi kizaako anadda ku nsi bakubazaako omukyoli yakubazaake banye nze nkya n'omukyoli nze nemanyi kizaako afudde era zaako alina obulamu ne Shamimu yalaba bajja yabanga ekikoko nze nalundako ku nkoko zino gavumenti zennangira ekikoko olaba oba okigulidde kukiwa mmere nga kikola bwekiki kyagala kirinyira oba ozze kuleetayo mazzi nga kikola bwekiki kyagala kirinyira oba ozze kuzirabako nga kikola bwekiti ne Shamimu olwabalengera teyalinda namukwatako yakola bwati ebikoko byagala okwepiica ebikoko byagala okwepiica wannalabye ebintu ebyagala okwepiica enkoko ebyo ebikoko ebizungu n'abaana b'omuwala mu Nakivubo abo abaana b'omuwala mu Nakivubo ebikoko ebizungu naki n'abaana b'omuwala mu Nakivubo abasuti children baagala okwepiica ate abo ne gavumenti ntemu nnyo senga abaana abe balumba muwala ne bakuba empiso ne balema kufuna mbuto oba ne zibajjamu okwagala n'abaana bayitiriza nnyo okwepiica gavumenti yali tuyambye abaana b'omuwala katolaba bano abaana abagenda ebuweru bakadaama babakuba empiso ne zibamalamu okwagala emyaka 2 nga tayuya kigambo musajja babatta obusimu obuleeta obwagazi kati ne gavumenti etuterewo enkola abadokita bagwenga muwala bakuba abo abaana obusimu naye abaana basusse okwepiica ng'ensi eraba abaana beepiikira myala kakati babatuuziza Shamimu Malende nezaala Luyirika babatuuza ku kitebe ku lw'omukaaga ne babagamba nti mu ttiimu zaabwe mulekerawo okulumba nti ttiimu ya Malende tena kulumba Zaala ttiimu ya Zaala tena kulumba ya Malende tera bwe binaddamu ne bibeerawo bajja kusazaamu bwe kiri bajja basazaamu ekitebe kikyakoze kirungi ekitebe kikyakoze kirungi demokulasi abantu balina okuvuganya Shamimu mwamujoze nabwe Shamimu bakoze nansobi yabadde ayagala avuganyizibwa abantu 8 bajje ku kifo eki gemanyi ga demokulasi bwe bwagazi bw'ekibiina gemanyi g'ekibiina naye Shamimu aleke kulowooza nti ali anopposed ewaawa aleke kujoga bantu tali anopposed oteekwa kuvuganyizibwa gwani Shamimu Malende naye tagaana naye agamba nti mu ttiimu ya Zaala mumulumba nnyo ate tumulumba ki owulidde si yatulondera ebyokuvuganya oba ebyokwogera okuva mu Kamamuliro yajja nagamba nti yesimbye e Kampala nemutandika okumukuba paka ng'akyali na muddole nemutandikira omukuba tumukuba byakoze nagambye ali ku moto ya Nabisunsa Senior Secondary School you reap what you sow you reap what you sow owulidde Shamimu leka tukanga olina okuvuganyizibwa ekibiina si kyajjajjaawo ekibiina si kya mwamiwo tonatuuka ku ddaala yita mu kibiina nti oli anopposite ovuganyizibwa gwani atavuganyizibwa oli wa kitalo nnyo gwani mu nuupu ozitowa ki mu nuupu Shamimu olina okuvuganyizibwa kiriza tuvuganye naye bwe mumuvuganya mu mirembe temumukuba mubuliza bubuliza mu ttaka tumubuliza paka kubuliza mu ttaka muvuganyiza mu mirembe mumuvuganyiza mirembe egyo gyemirembe ayaga tumulageko Shamimu tukuvuganyiza mu mirembe diplomacy decent tujide mu decent form diplomacy form nego yaga tujide mu baladiko mu balumpeni mu bahuligani totwasimule Shamimu alibadde otwebaza Shamimu alibadde otwebaza tukuvuganyiza mirembe diplomatic tuli mu diplomatic kuvuganya ne tulete yabaladiko balumpeni bahuligani totwasimule era ffe twebaze nnyo
tukuvuganyiza mu mbeera eyeetaagisa naye mumuvuganyiza naye ku kaadi yagimaze dda tasobola kaadi yagimaze dda mu kibiina kugamba bino ojja kiddizaayo abantu bajja kuntegeera nti ntegeera ebintu bajja kuntegeera nti mmanyi kaadi ya Zahara kagwake ketonye kaadi ya Zahara ojja kaza akatambi kano kaadi ya Zahara oba butya oba tutya kaadi ya Zahara lwaki tetumaliriza show empozi nga tumaliriza mbadde njagala bifo nga tunaba kusaba bannange kansokemola okujjanjaba abantu endwadde mukulu Kikojja Kimbowa wa Kimbowa Herbal Research Clinic walinnya agamba nti abalina endwadde ez'enjawulo mudduke bunnambiro mugende abajjanjabe Kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Clinic agamba nti nno gwa n'okusoomozebwa naddala abakyala enseke zazibikira mugongo gukuluma simanyi kakati towulya bulungi okugamba endwadde z'omu kisenge zino simanyi kati wafuka nabukalu agemugga wakuna taabu osiriza entamu byonna agamba nti no wali Kojja Kimbowa wajja kukujjanjaba omukyala endwadde zammwe zonna tokyagenda mu kasanvu obeera awo buli kadoba leero ogendamu luli togendamu leero n'ogendamu luli n'ogendamu empeke nga zakwonoona munda zino ez'ekizaala ggumba agamba dduka bunnambiro eddagala lirina eryoza munda n'oterera bulungi nnyo omwana yabula eddagala ajja kulikuwa likoze munda bulungi nnyo oddemu osobola okuba nga ofuna ku ssanyu ly'omwana Kojja Kimbowa wagamba nti namwe abalina endwadde ez'enjawulo okuli pressure okuli ulcers okuli sukaali ezo zonna tazirabako emyaka 20 nga Kojja Kimbowa ali mu kujjanjaba abantu ate ng'era bawona so agamba nti dduka bunnambiro ali waggulu awo ali Wakaliga ku Kidderungujja kati bava ka police boat ku Kidderungujja nova ku police odako Salt Media bw'ogivaako ekikuba kiddako okuvaako ekidda munda mu bikomera awo waliwo ofiisi n'ekipando bw'okiraba Kojja Kimbowa ojja kumusangawo abeerawo ku ofiisi ku ddwaliro ng'akulindiridde okukujjanjaba kale mukubereko ku namba y'essimu gwayagala okumutukako obutereevu ye kennyini agikwata era ojja kwogera naye ku 0758 45 0758 43 ye Kojja Kimbowa nawe nayagala nsonga za bufumbo kwagala kubulya mwami oba mukyala wo mwagala kuba bulya mukomeze bujja bano bangenda mu mikolo agamba nti no waali nnyo ensonga zonna azikwasaganya bulungi nnyo ye Kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Clinic kyokka ate nina ne Haji musajja wo ssebo Haji Mukiibi naye akugamba nti wali nnyo walina ebizibu eby'enjawulo naddala mulamu ba bulijjo mirimu tegitambula bulungi olina okusoomoozebwa mu maka olina by'otunda biganye okutambula olina endwadde eziganye ezibwenyo zibagamba nti otambudde ne malwaliro gonna bakebedde obulwadde bubuze agamba nti nno jangu musome ku dduwa akube ku kitabo ojja kuwona bulungi ebintu bitambule so Haji Mukiibi agamba nti no waali nnyo nammwe abali ebweru nobo boli bweru agamba nga n'okusomoozebwa oyagala kusomere ku dduwa mirimu tegikyatambula bulungi sayidi eyo osindika bufuzindisi kifaananyi kyo nga ye edduwa agikwasiganya bulungi nnyo omukulu Haji Mukiibi kale akugamba nti mukubereko ku ssimu eya nooti 752 71 0883 essimu eri 0752 71 0883 era n'essimu kweri ku screen yawo basobola mukubirako ensonga zonna n'abanga zikwasaganya bulungi abaana tebalina magezi bino gati mwana abaana bagezi ebyo mukibiina tebabitambuza bulungi gamba nti edduwa ebyo byonna ebimalawo gati tewali kizibu kyonna kyogamba nti kino kizibu oba mu mirimu oba mu maka
edduwa kye tesobola kujjawo mu kusomozebwa kwonna oba mwagala kudda mu kukwatagana mu famire mweyawudde gwe gendayo gwe ng'omuntu omugambe nti Haji ebintu byaganda famire tweyawuddemu edduwa ajja kugisoma mujja kuteerera bulungi nnyo musobole okuba nga ensonga zonna zitambula bulungi n'ebizibu byonna mukubireko ku nooti 752 71 nooti 8 83 ye Haji Mukiibi. Essebo nga tumaliriza bane mbadde nsaba abazira kisa njagala kuwandiika kitabo. Oya kuwandiika kitabo nga kikwata ku ki? Kunze kennyini. Njagala kuwandiika ku kitabo nga kya byempise mu byobufuzi ne bwe ntambudde njagala kuwandikayo ekitabo. Ekitabo kino kijja kunyuma. Wanyumiza kali walumba Salimu Sale nga ali kumpewo obutereevu ne bakuba disikirimu abasibyesi ti ebigambo bye muwulidde ng'omulumbye n'osula mu loogi leero osula mu eno lyosula mu eno osula mu eno nga gambye nti essaawa yonna kekwatako owedde akali kassa abantu enseka. Kati ebyo byonna bye njagala okuwandiika mu kitabo kyange gyenvudde wange enewa wentuuse era nsaba abazira kisa bonna bannyambeko. Kuba ekitabo tekiwandiikika kuba ekitabo ekyo bw'oba n'okiwandiika obeeramu ne ba consultants ne bakafulu mu kuwandiika ebitabo ate onokikuba nga kya mulembe nnyo nga kinene bwe kiti ate okiteekamu abagezi wanaye seemalirira ne bagaba newawandiise bubi oyinza etereezaamu wano. Kati byonna bya ssente ate kyagalamu ne risaacha ate kyagalamu n'ebirala ngenzireyo ddala ebutambala kaalo mulimu n'ebifaananyi ebirina okugendamu nga biviira ddala kibi bikaalo namu n'ebifaananyi byenina okulumba namu n'abalina okumpa olukusa omuteeka mu kitabo. Nyinza n'okugenda ne Salimu Sale muga akantu kali mbadde nkusaba nkuteekemukko. Salimu Sale tasobola kugaana jeno tasobola kugaana. Jeno muntu mulamu nnyo nga tasobola kugaana. Kati nogenda eggulu okukola appointment njagala kusinkana jeno mbadde njagala kuwandiika kitabo mbadde nsaba ku buyambi nakuteeka mu kitabo kyange. Kuba tumala gawandiika muntu mu kitabo nga takuwadde lukusa. Kati n'okuteekamu risaaki kyetaaga ssente empitirivu. N'olwekyo abaagazi bange abagoberezi bange abawano n'ebweru w'eggwanga Bafeibe Sebinene Farida Sali Zubeida Edi n'abalala mwenna n'abali mu Amerika n'abawano mwenna njagala kuwandiika kitabo. Kale toyanza nnyo toyanzeege kkiriza tukulekerere wano olunaku olwaleero abo bityo bwe bitambudde. Nze Jeffrey Mayanja mbadde ne Isima Lubega ekibibi weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.